okubanga tulwanyisa obutabanguko buno kutadde n'okubanga tusulirira abaana okugwerawo ddala n'ekirala nakubuziza musango ki oguli mu mateeka ga Uganda nti omuntu abanga kituufu abadde talabira mwana guno gwe musango gwe bamuggulako mu kooti era ekibonerezo kibeera ki? Omusango ogwo tuguyita neglect to provide. Omusango nga wetugula bankigambe ntya weba kugulako omusango ogwo otyo ne gukusinga mu kooti osibibwa emyaka 2 ya osibibwa emyaka mu gundi mulimu nti osibibwa emyaka 2 nga tokola ki nga obadde tolabirira abaana ne bakugulako omusango ne bagu investigatinga ne bagamba nti gukoze ki gukusinze yabakusiba emyaka 2. Okay. So ngeri kini kiri kibuze kirala ngeri ki so okulwanyisaamu embeera eno butabeerawo tusobola okulwanisaamu embeera y'abazadde obutalabirira abaana baabwe obutabeerawo. Okay. Ffe nga poliisi kye tusinza okukola tukola community policing. Tugenda ku communities okusomesa. Naye buzibu bwetufuna oluusi abantu tebaagala kwatendinga kuwuliriza misomo ng'egyo. Naye nga tugenda ku ground ne tubasomesa engeri gye balina okukola kiki ekibakakatako buvunaanyizibwa bwabwe buli luddawa nga bakuza ki abaana baabwe. N'abaana kennyini tugenda mu masomero ne tubasomesa ne tuba empowering okubamanyisa nti balina eddembe lyabwe ng'abaana nti omuzadde bw'aba tamulabirira omwana gwe tumanyi mateeka y'omwana taweza myaka 18 asobola ye kennyini okujja n'aloopa abazadde be obutakola ki obutamulabirira kubanga kibakakatako nga bo okuzaala omwana oyo ne bamuwa buli kimu kyakola ki kye yeetaaga ne bamulabirira ne bamuteekamu empisa ne bamwambaza ne bamujanjaba ne bamusomesa kibakakatako bo nga bo. Kati eyo y'engeri emu gye tuyiseemu okola ki okulaba nga tukendeeza. Ne wano we baba bazze ku poliisi kangeze nga omukyalo oba awaabidde omwami oba omwami awaabidde omukyala we do counseling. Okubudaabuda okwogerezaganya okuzuula kiki lwaki omwami oyo talabirira abaana oba lwaki omukyalo oyo tutakola ki. Oluusi bw'otuula n'abantu abo omanya ensonga nnyingi eziri mu kintu ekyo. Nti nze nali mpoyo omukyalo oba obuyambi naye omukyalo oyo nga bwankubira simu anvuma mbwagwe oleeta school fees biki omanya abasajja banyiiga mangu. Yes. N'anyiiga n'agamba ani gwayita embwa sijja kuddamu kola ki. Kati oyogerezaganya nabo omukyalo ono n'omugamba bw'oba osaba obuyambi naffe tukola naye tusaba obuyambi eri batata b'abaana baffe n'otuula ewaka n'omugamba nno neetaaga kino oba omwana yeetaaga kino naye mu polite way si kubogolera muntu ziri sente ze. Okay. Si kudda omuntu n'omuyisaamu amaaso n'omuvuma mbwagwe leeta school fees z'omwana. Yeah. Tokimanyi nti kikakatako okulabirira omwana kituufu kimukakatako naye packaging ebigambo byongo okola ki ekyo ak'obuntu kasigalemu. Yes, ak'obuntu kasigalemu. Namwe mubiraba
ne tubiraba kubanga naffe tuli bantu ate naffe tuli bafumbo tusaba obuyambi eri babba baffe n'obukeera ku makya n'omugano school fees omwana bamugobye naye tubadde tusaba kuki ku school fees nti alindamu ennaku 2 nti kaale naye tebwozisaba nti tokimanyi nti olina okulabirira omwana bwobuvunanyizibwa bwo kati waliwo omwami ayakingamba kudangamba nze omanyi madamu sente tezimbuze naye embwa erabirira omwana ne mubuuza embwa ate embwa kyeki nanteerako gundi yali yalikodinga omukyala buli kimu simu zonna zamukubira nangamba olira omulambo guweerera omwana ate awo ne tuddayo kwogerezaganya na mukyala munnange bw'osaba obuyambi beeramu n'empisa yubeeramu ne respect gy'owa omuntu oyo gw'oyagalamu ki obuyambi yogera naye bulungi era olwayogera bwe tutyo omwami school fees eza taamu 2 zonna yazirina wano yajjayo obuzi ng'agamba school fees zizino basasule taamu ewedde n'eno omwana asome nemugamba olaba tandika okwogera obulungi ojja kufuna ki kyoyagala nagamba ekituufu bw'anaayogera obulungi ajja kufuna kyayagala naye biri byabadde anvuma sisobola kola ki baana bawala bali batabuka nno nga basikambu wadde bayomba biyombe batyo asajja nno basirikidde bingi nabo bonna both sides buli basirikidde bingi of course n'abakyala basirikidde bingi obufumbo si bwangu buli omu alina kyalina okugumira ku munne oba okugumira mu bufumbo bwe asobole okumalako ku poliisi awo abantu basobola okuwalkinga in nga couple ne bafunako counseling nga tebana batuuka mu byakuyomba kuba waliyo bangi nnyo abeesooza abakola kinga banaatera otuuka mu leve eyo etandika ogamba nti kati omwana kamwesonyiwe abaana kambeesonyiwe waliwo chance eyo nti abantu basobola okuwalkinga in as a couple ne bagamba why mama police fe tugenze okwepimapimamu nga tunaatera okutandika okulekera okulabirira abaana so tuzze wano otubuuliriremuko nga tunatuuka ali denja basobola okujja abamu batuyita ne mu families zaabwe nagamba mama police mbadde nsaba ojja oyogereko naffe naye tetwagala kujja kuki ku poliisi twagala otusange waka era nsobola okugendayo era nenjogera nabo kubanga mulimu abantu abagamba saagala poliisi naye tumiitinge somewhere neffe natujja beerawo omwami n'omukyala oyogereko naffe ombuulire bye nnina okukola n'omukyala wange ombuulire ki byayina okukola n'oyogera nabo bulungi buli omu n'avaawo ng'ategedde kubanga abantu abasinga wabaawo byabatamanyi kino nteekeddwa kikwata bwe nti naye bwe bakimubuulira n'apiikinga so abantu bakikozesa bakola ebintu mu butamanya kale ali ku NBS nina afande Nampijja Agnes era nga netwola mu katono ino ndikwira tova ku NBS radio NBS empuliziganya yenkabo Oriogeti mu program Ensi n'ebyayo Nisa Grace Mwesigwa